lawe omukyala talina buzibu wadde n'obu era okuva ewatukwasa omulimu n'entandika okulondola mukyala mujjawe oyo tewali buzibu n'obu okuggyako omwami wammwe oyo okwenda ate ku mujjawe nipozi naawe ng'ayenda nani ne senga wooli omukyala oyo gwagambye mbusengawe kale weewunya omukazi mukulu muzibu atuzala n'otuzaala agenda asooka onkola ebiwuka oba bya mwaka kyatuleetere tufiire obwereere kati simanyi oba neyongerayo maaso nkulaga ebintu byonna etaaga biraba kyokka bannange ono mwami kyokka mwenzi neyeekaza alinganganga nti obwenzi yabusuubula bweru nti watinaba tanaba kuddayo omulimu gwe bamuwa tegujja kuggwawo kakati olaba omwami w'oyo nze ekinewunyisa bannange era abasajja yalekangawo omukyala we mbuliri nga yeebase kale omusajja talina magezi nawooza nti yandekawo afunya nsinga ate era yasigala abuguutana nakyekyo abuguutana naki era ndoozi olaba olunaku olwo olunaku olumu omukyala ono omwami we gwayita senga wa mukyala we twamulabako mu kisenge kye ng'ali mu kweyambula obudde bwa kiro agenda ate yeebake era yeetereeza bulungi nnyo n'asiba akaleesu ke omukyala ono yayagalanga nnyo akaleesu kano kuba ebifaananyi ebisinga twamulabanga n'aggyayo blanketi n'agyala bulungi ku buliri nate asobole okwebaka kuba obudde bwali butuuse ndowooze obw'okuwummulako yagenda n'asumula n'enneeti bulungi munnanga nti omanyi ensi y'Abafrika bw'otabeera na neeti ensiri ziyinza okukuluma n'ayingira bulungi mbuliri ate era asobole okwebaka oba okuwummulako era neyeebaka. Ate we twaddako ku kamera yaffe yali mu kisenge kya mujjawo omukyala ono twamulengerako obudde bw'okumakya ng'azuukuka ava mu buliri bwe naye ng'omwami ye akyebase kuba omukyala ono ye yali akola bambi ng'akeera nnyo ate ng'era bwe bagamba nti omukyala yalina okukeera ate n'atetenkanyiza omwami atanagenda kukola era omukyala ono yava mu buliri bulungi najja n'alaba ku mwami we ng'akyebase najja naggulawo amadirisa bulungi nnyo nate n'atambula ng'afuluma mu kisenge kyabwe era oluvannyuma twamulaba ate mu kisenge kya senga ng'azze okumubuuzaako nga bwe yasuze era yafukamira bulungi nnyo n'amubuuzaako nate oluvannyuma n'atambula n'addayo akola emirimu gye emirala. Omwami ono yali akyalimbuliriye ng'akyebase era omukyala yakomawo ng'ate amaze n'okunaaba bulungi n'addira n'ebbaafu n'agiteeka ebbali nate ayambale agende ku mirimu gye era yajja n'aggyayo olugoye lwe bulungi n'atandika mpola mpola nate okulwambala era yayambala olugoye lwe mu mpola mpola n'amaliriza okwambala olugoye nate n'atereezaako awo ku buliri bwe akaleesu ke yali alina n'akazinga bulungi ate atetenkanye agende ku mirimu.
era oluvannyuma yatuula wansi ku kitanda ng'olwo n'omwami azuukuse neesiba ekitambaala kye bulungi. Omwami n'ava mu buliri bulungi najja nate n'asituka naye atambule agende ndowooza anaabeko, anti naye obudde bwali butuuse obw'okugenda okukola. Era yakwata akadomola bulungi n'ebbaafu n'agenda mu kinaabiro okunaabako. Era omukyalo ono bwe yamaliriza okwesiba akatambala bulungi n'alongoosa ate obuliri bwe abuleke nga bambi ate buteredde. Era oluvannyuma omwami yakomawo bulungi ng'amaze okweyiwako otuzzi, naye n'akwata empala ye bulungi nnyo n'agyambala ng'ate olwo omukyala afuluma ekisenge agenda akola emirimu emirala. Omukyala ono senga wa mujjawo twamulabako ko olunaku olumu nga yakedde ali mu ddiiro ali mu kulaba TV nga mujjawo ye yali amaze okugenda okukola. Era omukyala ono yabeera mu ddiiro lino n'alaba ka TV bambi nga talina mutawaana gwonna. Era olunaku olwo omwami twamulaba nga ava mu kisenge ayambadde bulungi, ndowooza ku olwo yali agenda kukola. Era we yamulaba n'avaayo. Kikintu ekyatutiise nnyo ng'omukyala ono beekola ebintuntu, atandika omusibaasiba amutereeza amasu, kugamba ng'olabira ddala ng'omuntu oyinza okulowooza oba mukyala we wakubiri. Ne tukyewuunya nnyo nnyo, era beekwatirira ne beekola obusolosolo. Ekyo kye kyatuviirako ate okunoonyereza ennyo ku mukyala ono tulabe lwaki bakoze ebintu bino ng'omukyala amaze okugenda. Era omwami yatambula n'agenda ate era omukyala n'amusiibula. Olunaku olwo omwami ono yazuuka bulungi nnyo, era ng'ali awo ali ku ssimu. Kamusajja talina magezi bannange, talinamu yadde empeke emera. Anti tunula wano naawe mulengere ye naawe essa omugongo. Tunula wano awessa omugongo musiru muzibu. Oli waka wekumira ekisirani ng'ekyo. Ng'okera ku makya ng'ogamba nti senga nafuna omusajja wuuno mulaga ewammwe eryezezengere weerityo. N'atakuleka yadde z'amafuta, n'ataleka yadde z'amanda, naye ng'ali mu bakazi. Omusajja oyo bannange ayagala ki? Simanyi musajja kyayagala. N'atabalanga mu bukazi obuzeeyi obutakyalina nnyama yadde ku mubiri. Kakati nnyabo olaba.